temugenda kusirika nga mutunyigiriza ebbanga eriwera. Omwana waba yavaayo ewammwe n'agamba nti kaakomewo ogw'omusango. Bw'aba yabavaako n'agamba kadde yeekolera ebibyo ogw'omusango. Mbadde ngamba wano yakugamba yakusaba omutwale ebweru akole. Yakusaba omufunire connection. Yakusaba ng'ayagala okgenda okukola. Wamugamba otya? Tewamugamba nti nkufunira omulimu ogw'okwetunda. Mulimu ogw'okukola gutya? Omukyala gwe tuli naye eragera maaso n'okuba nti ayogera bino byonna, njagala okujjukiza nti ye maama wa Pretty Nicole. Pretty Nicole gw'olaba mu kifaananyi gwe baabadde bagenda maaso n'okuba nti basiba. Gwe mwennyini wagamba Pretty nti nkugobereko Jeno mu Amerika otandike okwetunda. Olowooza tetubimanyi bwe tusirika. Byonna by'oyogera mbimanyi. Olulala wali omugamba nti jangu obeere ng'okola ne Dr. Sefuko mbunaawe ofune zi likes ng'eza douche. Kati douche tomulaba. Kkiriza Dr. Sefuko amagezi gonna gozoowa Nicole magezi mafu musajja gwe. Naye byonna mbadde nga mbiwulira n'ensirika naye ompita mu ssiri. Maama wa Pretty Nicole agenda maaso n'okuba nti agattako anti Dr. Akram ne Dr. Kuluthum mwe baba bagenda maaso n'okuba nga bayamba mwana mula Pretty Nicole okumuzza ku ssomero. Ekyo tebajja kugiyita maanya ya nkoko okubeera nga bagenda maaso. Byonna obimanyi n'engeri gye weekazaamu nze nkumanyi bulungi nnyo. Limbalimba abo abatakumanyi. Buzaabuza abo abatakumanyi. Maama, bwe muba mwayamba ne mutwala Nicole ku ssomero temugamba mugenda tupamira bupamizi. Mugenda kutunyera bunyezi. Agambye atya? Nti bagenda bakola batya? Simanyi oba mwali muwuliddeko ekiro ekigambibwa nti okusanga eng'eriko omwana. Ebiseera ebisinga omwana yenna asobola okubeera omwana. Era naawe gwe ampuliriza okyali mwana eri abazadde bo. Ne bw'oligenda mu maaso olw'okuba nti okola ensobi efaanana etya, afazaali ddala bw'obanga omuzadde wo akyali mulamu, maama wo taata wo asobola ogenda maaso olw'okuba ng'ayimirirawo ku lulwo, era asobola ogenda maaso olw'okuba ng'ateekayo gaadi n'okubeera nti agezaako okuba ng'akuprotectinga wano na wali. Ekyo nno wekyageze maaso olw'okuba ku mwana muwala gw'ogenda maaso okuba ng'olaba ku screen. Mwana muwala amanyiddwa nga Pretty Nicole. Mwana muwala ono Pretty Nicole nakuleetedde eggulire wano ku YouTube channel ya AGALIWO nti yabadde atwaliddwa mu kkomera. Wabula olwatuuseeyo omukyala amanyiddwa nga Dr. Kuluthum Nabunnya Muzaata gumisiriza n'agenda maaso olw'okuba ng'akonfronting omwana omuwala ono, ng'agenda maaso olw'okuba nga amubuuza kajjogijogi w'ebibuuzo olw'ebyo bye yali ateekateeka oba enteekateeka ze yalina eri ba gw'olaba Akram ali mu kunywegera Dr. Kuluthum mu kifaananyi. So Dr. Kuluthum yagenze maaso olw'okuba ng'anyigaanyiga omwana omuwala ono Pretty Nicole, okakana nga mwana muwala Pretty Nicole agenze maaso olw'okuba ng'awandiika ebbankaluuwa. Mu byabadde mu bbaluwa eyo mwe mwabadde okuba nti no omwana muwala yeetonda, nga teyeetondera Dr. Kuluthum yekka, wabula ng'agenda maaso olw'okuba nga yeetondera ne Akram bba wa Dr. Kuluthum, era n'agenda maaso olw'okuba ng'asuubiza nti si wagenda maaso nakuba ng'addamu kubayisa mu kamwa, era ku maviivi nga omulaba mu kifaananyi we yabadde n'agenda maaso olw'okuba ng'afukamira, agenda maaso okuba ng'asaba ekisonyiwo baleme genda maaso nakuba nga bamuteeka emabega w'omutayimbwa, era enteekateeka teyageze maaso nakuba ng'etambula bubi nnyo wa search, wabula wakati ng'enteekateeka egenze maaso olw'okuba nti ebeera bino byakoleddwa mu maaso ga maama w'omuwala ono, era nga maama wa Pretty Nicole yazze ng'alina ne baby gw'asitudde wakati awo nno ng'agenda maaso n'okuba ng'ayonsa nga bw'atunuulidde muwala we bamunyigaanyiga ne ssekunyiga yenna ab'amateeka wamu ne Dr. Kuluthum okulaba nti omuwala ono afuuka mwetoowaze era agende maaso n'okuba nga yeetonda. Wabula wakati nga mwana muwala Pretty Nicole yakoze okwetonda, maama wadde yabaddewo omutima gwe teyabadde musanyufu n'akamu, era yabadde agenda maaso n'okuba ng'akementererwa emmeeme, era olwavudde ku poliisi maama kwegenda maaso n'okuba nga awanda obusagwa. Nga bw'ogenze maaso n'okuba ng'owulira vidiyo gye tutandise nayo, maama yagenze maaso nno n'okuba ng'ayassa ebyama eby'enjawulo mwe yagambidde nti Akram wa Kuluthum oba Akram wa Dr. Kuluthum mu mazima amatuufu yalina enteekateeka embi
eriyo ekyana ekiwala ekito kino ki Pretty Nicole. Maama bwa Pretty Nicole still agamba nti dokita agamba nti Akram yali ateekateeka kubanga omuwala ono Pretty Nicole amutwala e Bunaayira, wabula nga tamutwala nti oba kukola mirimu mu kiyumba, nti oba genda maaso kubanga akolanga kiriina, wabula nga amutwala kuba nti mwana muwala ono ajja kubanga aliyeeryamu ensimbi oba emirimu gino abandi gye baakazaako erinnya erya neekolera gyange. Kati nno Maama Pretty Nicole ebigambo ebyo byonna yabyogedde mu busungu obw'ekika ekyawaggulu ng'ate agenda maaso n'okulaga nti bano bamujooze nti Dr. Kuluthum wamu ne Akram tebagenze maaso n'okuba nga bamujooga ne sekujooga yenna ye nga Maama Pretty Nicole, ate ne batakoma kubanga bajooga ye nga maama, ne bagenda maaso n'okuba nga ne kawala ke akalungi kano ka Pretty oba ka Pretty Nicole nako bagenda maaso n'okuba nga bakateeka mugoteko, ne bagenda maaso n'okuba nti babajooga omulundi gumu. Ekibuuzo kimu, there's two wrongs make one right. Ebibiri bisobola okugenda maaso okuba nga bikola ekirungi kimu. Sisuubira nti ekyo kyali kigenze maaso n'okuba nga kiba. Ojja kujjukira nti mu bbaluwa namutaayiika oba endagaano yagenze maaso n'okuba nga ewandiikibwa omwana omuwala Pretty Nicole, yagenze maaso n'okuba nga akakasa nti si waakuddamu kuyisa linnya ly'ababiri bano mu kamwa ke, yadde aboogerako kirungi yadde aboogerako kibi, si waakuddamu kubanga ayisa linnya lyabwe mu kamwa ke. Kati ekyo bwe kiba nga kyamaze okuggwa, maama ye teyakoze endagaano. Kati we twogerera Pretty Nicole y'omumwa gwazibiddwa era takkirizibwa kubanga ayogera ku babiri bano olw'ensonga nti endagaano ajja kuba agimenye, era yeesibye ye kennyini mu kawaayiro nti singa aboogerako wagenda maaso n'okuba nga agombebwamu obwala, agende maaso n'okuba nga asibwa. Kati ekibuuzo, agreement eno maama ye teyabaddemu, ate kati maama yatandise okubeera omukambwe nnyo, mwatandise okuba nti najjayo n'ebyama eby'enjawulo. Mwagambira nti Akram yagenda maaso n'okuba nga aseetinga muwala we Pretty Nicole, ng'ayagala omuseetingira Dr. Sefco, bo bagende maaso n'okubaako embeera ebeerawo so that mwana muwala oyo amanyiddwa nga Pretty Nicole agenda maaso okuba nga afuna ku likes ennyingi n'okuba nti afuna bakasitama. Naye maama gye bikidde ng'obusungu bungi n'agamba nti bano baagala kugenda mu maaso era kubanga bamukolako. Bw'olya n'okota olina ekikolwa kyogenda maaso era okuba nga okola emmanju, agamba nti baagalako kimukolako, mwagala ebigambo bibadde bya maama. Aba CDOs lyerinnya eryange agaliwo omukutu nno kwe tubeera ne tugenda maaso okuba nga tutembeeta ensonga. Emboozi bwegenda maaso n'okuba nti ehappeninga abukolokolo nga bwebadde bwe tugenda maaso okuba nga tugikuleetera, genda maaso n'okuba nti olikinga video eno. Thank you so much, webale.